Enteekateeka z'okuziika abadde DIGP Deputy Inspector General of Police Paul Kizifulumye waakuziikibwa Olwakutaano, Lwasa atabukidde abo bonna abawungeesa eŋŋambo nti yali mu katambi k'obuseegu. Kubuuzaako weebale egyo otusizaako engalo olunaku olwaleero era nnyongera okukulisaayo mu wiikendi munywanyi. Twaga tubeera ate nga tuyongerayo mu maaso nagaki agatambula agali mu ggwanga Uganda. Tugenda kubeera nga tubambagira mu ggwanga Uganda wano wokka. Ngera njagala mbeera ensooke nga nkutuusaako eggulire ly'omugagga Lwasa, omugagga w'e Masaka ono. Lwasa tumujjukira mu bintu bingi nnyo nnyini ddala. Lwasa y'omu ku basajja abalina ssente okuviira ddala mu bitundu by'e Masaka eyo. Omusajja omugagga Lwasa. Lwasa omusajja ono musajja alina laavu, musajja wa mulembe nnyo, musajja abaddeko n'ebyana ebinyirira wano e Kampala, ebyana ebikyala. Lwasa tumujjukira nnyo bwe yapepeya ne Diana Nabatanzi, nate oluvannyuma n'avayo ate n'abeera nga ayasa ebyama eri Diana Nabatanzi era n'ayawukana ne Diana Nabatanzi n'abeera nga ate ayingizaawo ekimyula ekirala. N'abeera nga atamukubako ekimyula ekirala, n'abeera nga awassa era n'akola embaga gye waana ennyo, n'avaayo n'ayogera eby'omumaka, lwali tozaala, wali tokola biki abantu buli omu n'akiraba mu ngeri ye nga bagamba omusajja omukulu ono avuddeyo ku mwana omuwala ono abeere nga ayogera ebingi bwe biti owaayi guki ogubadde. Tuba tukyali awo amaze okuwasa, emboozi ekyatambula egenda mu maaso n'oba wakatambi akafuluma munnange ak'obuseegu nga kalaga omuntu afaananira ddala Diana Nabatanzi nga bali mu lubiri beesa empiki. Omwana asimika amannyo ng'ayimba bitya era akatambi kano kaloozesebwa abantu nti yali Diana Nabatanzi owa ddala mbu era Lwasa eyakakwata akatambi kano n'akata ne kabeera nga katambula kabuna emikutu giri gimukwanira wala Facebook, WhatsApp, YouTube ewalala wonna nga bagamba nti omukulu Lwasa yatandise okubeera ng'ata obutambi bw'obuseegu obwa Diana Nabatanzi. Naye munnange mwana omuwala Diana Nabatanzi mugezi nnyo ye nga tanyika tavaamu kagambo nno wadde n'akamu. Ate oluvannyuma twagenda okulaba ng'alabika nno ng'atali yeye. Tetugamba nno yandiba ng'ono ali fake Diana wabula si Diana owa ddala. Abalala bava ne bagamba nti akatambi kano kalabika kaba Nigeria kayingidde buyingizi mu ggwanga Uganda, oli yafaananye bufaananyi Diana amaaso ne tulowooza nti yeye. Ne bibeera bwe bityo nno munnange ne bitambula paka lwe byaggwawo. Obutambi bw'obuseegu bubadde nga bufumba nga butambula bulijjo. Olwo n'akavayo wano juzi nga bagamba John Black wuuyo. John Black ali ku mwana omuwala amwewuubirako. John Black teerabira galubindi ze mabega ne mu buli alumba ne galubindi bw'aba n'alyoka ate ng'akuba ekintu nga tali mu galubindi. Nabyo ne bibeera awo ne wabaawo nga bagamba ate John Black si yeye ate yeye ne bibeera bityo nabyo ne biggweera awo. Njagala okutegeeza nti waliwo akatambi akasatulatinga ku mikutu emikwanira wa social media nga katambula nga kalagira ddala omugagga Lwasa ng'ali mu buliri naye ayesa empiki ng'awomerwa bitya munywanyi. Diana Nabatanzi Lwasa ng'ali mu buliri yalina ekyana ekiwala akala kata olukala katasirwako no naye bwe kagenda okubeera nga katambula omukulu Lwasa avuddemu omwasi abogodde atabuse. Ono tumulabeko akatambi kano katambula kalanga ali mu mmotoka ng'agamba mmwe lwaki mugenzaako kunteekako ebifaanaganako bwetyo. Nze omusajja omugagga alina ssente, mulaba nsobola okubeera mu buliri obwekyavu bufaanaganako bwe butyo nga Lwasa atabuka ng'ate bw'aseka n'abagamba abange nsobola kubeera mwavu up to that extent ndize nsobola okubeera mu buliri obwekyavu bwe butyo. Muvuddeyo abaana batalina mirimu, obuvubuka bulyo tebulina mirimu, bukwata emitwe gy'abantu ne gibuteeka ku bantu abalala bakola ebintu eby'obuseegu. Lwasa tabadde nno yekka. Omukulu ono yegattiddwako omubaka wa Lubaga South ne bongera okutabuka ne bataamira nno ddala nnyo munywanyi ne bagamba bannange abaana batalina mirimu. Oba okitegeera lwaki muvudde mubeera ate nga mukola ebintu ebikisiru bifaanaganako nga bino. Abedda bali mu mmotoka banyumirwa ka music we batambula we beeyongerayo nga Lwasa ali ne Katolubwama. Katolubwama naye wakujjukirwa nnyo omusajja ono muyimbi, musajja muzannyi wa katemba, musajja abadde omubaka wa palamenti wa Lubaga South naye tumujjukira nnyo mu kuvayo n'abeera nga ate alumba ensonga ezimukwatako n'ezitamukwatako. Tumulabye mu nsonga ez'enjawulo ng'ajja alumba Honorable Kyagulanyi oba pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Robert Sentamu aka Bobi Wine ng'amulumba amulangira okuba simanyi bw'akola ebisiyaga, simanyi sente azijja mu bisiyaga, simanyi biki simanyi ali feke mu paati ke wo akolera gavumenti n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Era bizenezo zimu ku nsonga ezabeera nga zaaviirako kubanga Katolubwama naye nga akubwa akalulu. Naye munnange agaluwa agatambula ga katambi ako.
akatambula nkalaga omugagga Lwasa ati alina omwana omuwala gwali naye mu buliri ng'abange takalakata tanyenyeza kiwatto kitalo woowe omukulu ono Lwasa naye munnange avudde n'abeera nga atabukira social media in-laws n'abantu abavudde ne babeera nga bakola akatambi kano ne bakata mbu baagala kubeera nga batatana linnya lye. Yes, kati so nno ge mawulire agala wagagenda maaso agatambula naye ng'ate bwe tuddako ebbali okwongera okukola developing story eriwe etambula ey'omukulu Paul Okech yabadde Deputy Inspector General of Police. Paul Okech munnange enteekateeka ze ez'okuziikibwa zifulumye agenda kubeera nga aziikibwa olunaku olw'okutaano eyo mu mambuka ga Uganda. Tujja bbanga twongera okuwa byonna ebigenda mu maaso era ku nsonga eno etambula bwetyo. Erinnya Sonko Muhammad ompya subscribinga likinga beera ng'otulekera comment yawo wansi tujja beera ate nga tweyongerayo okugenda mu maaso. Mbagamba nti twatandise okubawa amawulire era tukyagenda maaso n'okubeera nga tuba mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olulungi.